kubalonzi okujja okulonda olumala okulonda dduka Bunnambiro ng'ate waliwo n'abalala baganze nina akatebe kange njatula mu kamwanyi kange akalu kange tewakamuka ate nga mu mateeka etteeka liragira beera mita 2 etteeka liragira kakati obubawewo lwaki kale ekintu ekyo kitandise okola akalu kaffe kanaba mirembe ekintu ekyo sebo chairperson kibopye mutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalu kaabwe kanakulwa mirembe nga mutandika okukubanga n'empawu ku mulundi guno tubameze luli mwatubba leero tugenda okubamiga ne mutandika kubagana envu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandise okulwana ne mugenda ali ne muwonona communication noti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2021 byaliwo mu police stations zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaava mu police station tetuwazirangira kubanga abantu bazunguuna nolwekyo tetugamba nga kakiiko bwe batwagala akalulu kaffe kamazima n'obulikanya ate nga kemirembe nga teri police station yonna etaataaganyizibwa tusaba abantu musooke muddeyo waka ekiseera kinatuuka okubalufu musobola okukomawo mulabe engeri obuje okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nyabu waali kati mwabalimidde mita 20 guno si mupiira nti olwo bajja kuba kalungo okuba enduulu wala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwammwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bw'oba omaze okukuba akabuto wadde etteeka likukkiriza nti obeere emita 20 naye kitugezaako okwewala nga kakiiko nti wayinza okubeera embiriganyi obutakkiriziganya olina basupporters bakandidate gumu olina basupporters bakandidate gumu mwenna muli mu kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mungenda mulyawo temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi butiririri bwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke bamusituka. Electoral Commission byetugamba kyetukola ekikulu kuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Guidance za Electoral Commission ziri clear. Ate kati oyagala nyongereko ki? Oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission. Eziri against mateeka. Ante bibiyo ne Electoral Commission. Maybe afande umuteeka nze ndowooza ekyo kibuuzo mwali kibuuzizza chairperson wa Electoral Commission. Yammwe mbagambye nti police ye lead agency omukuwa security ya election. Kakati nze simanye ebirala gye mubijja. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano. Okitegedde? Nakyogeddeko ne nkugamba nti ku budde buno tulekurutinze ba special police constables olowooza baaki